Muwonge Media ow'emyaka 19, Kato John myaka 22, Matia Takavule 25 nga nzaalwa ya DR Congo be bakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okubasanga nga basuula ebisente by'ebicupuli omubadde ez'e Congo wamu ne South Sudan. Bano babadde bazinga ensimbi mu bipapula ne bazisuula ng'omuntu oluzironda nga batandika okumubuzaabuza nga bamuggyako ensimbi endala oba ekintu kyonna ky'aba nakyo naddala amasimu. Basuula ekibaasa kino omuli kino ekipapula nga kungulu bataddeko ki akasente kano. Sente zino batera nnyo okukozesa ez'ebweru, zino ziraba za Congo. Okuggyayo ekifaananyi kiri nti omuntu asudde sente zino si wa Uganda era azisudde mu mutali bugendererwa kuba kitundu teyakimanyiira. So bwe bakisuula awo maaso go najja n'akugamba ebbaasa ye erabika erimu sente, tugende ebbali tukole ki tulabe ekirimu. Poliisi ng'eyambibwako abatuuze wamu n'abasirikale ababadde mu leeya be bakoze ebikwekweto eby'enjawulo mwe basobodde okukwatira abavubuka bano nga kati bakuumirwa ku poliisi y'e Wandegeya gye bagenda okuggyibwa batwalibwe mu kkooti. So beeyawudde era ne babatega ssente nga badde ebbali. Naffe kitwakoze ng'oludde ebbali tukwata tuteeka ku mpingu n'okubiri n'okusatu paka twabaleese era tuli kutegeka fayiro yaabwe tubatwale mu kkooti.